omukulu Mathias Mpuuga ayise mu bannamateeka abe n'agenda mu kkooti n'ateekayo omusango ng'ayagala kkooti eremese His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ku ballot paper mu kalulu akagenda okuddako aka 2026. Ono nno yalemezaako ebigambo ku mikutu gye egy'enjawulo akyeyita leader of opposition, akyeyita deputy president ow'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Buganda, kati ate nga mu ngeri y'emu yakulembera ekibiina ekipya newankubadde bo baakiyita ekisinde ekimanyiddwa ng'ekya Democratic Alliance oba DA, nga kino kyava mu ky'omukulu amanyiddwa nga Amama Mbabazi ekya TDA. Kakati Mathias Mpuuga yakoze eki? Yakutte bannamateeka abe ab'enjawulo n'abamu ku bannabyabufuzi abakkiriza nga ye oba abazannya emizannyo nga bwazze ng'agizannya. Mathias Mpuuga yagenze mu kkooti n'ateekayo omusango nti mu kalulu aka 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takabeerako. Yatadde omusango mu kkooti ng'agamba nti awakanya ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ku ballot paper nga presidential candidate, nga kaweefube wakulaba nga Bobi Wine mu kalulu akaddako aka 2026 tabeera omu ku abo abagenda okuvuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Mathias Mpuuga bw'abadde ku mukutu ogwa BBS olunaku olwaleero, ebigambo ebyo babimubuuzizza abyegaanye, ng'era bw'ojjukire mabegakaawo ng'abakulu mu kibiina kino okuli Lubega Mukaku, Michael Mabikke n'abalala nga batuuza zi press conference ez'okumukomo baawaananga era bateekangayo erinnya lya Mathias Mpuuga nga bw'agenda okubeera president w'ekibiina kyabwe ekipya, newankubadde ye omukulu yavangayo n'abyegaana. Kakati bw'abadde ku BBS final olunaku olwaleero era ebigambo ebyo ayagadde okubyegaana, ategeezezza nti ye tannagendako mu kkooti, wabula ate aba bagendayo wanaaba beetaaga obbayambako ajja kubayambako. Naye nga amawulire ge tufuna okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti Mathias Mpuuga yayise mu bannamateeka abamu n'ateeka omusango mu kkooti, ng'omusango gw'atadde mu kkooti ayagala ekibiina ekya National Unity Platform constitution yakyo ereme kubeera gazetted. Jjukira nakugamba ekibiina kino kyakola ssemateeka kwe kitambulira, buli kibiina kibeera ne ssemateeka kwe kitambulira, era ssemateeka oyo bamuwaayo mu kakiiko ak'ebyokulonda Electoral Commission ne bamugazeetinga. Kati ebbanga lyonna ekibiina ekya National Unity Platform kyakola dda ssemateeka waakyo, wabula amawulire ge tuzze nga tufuna era tuzze nga tugakuwa nga ssemateeka w'ekibiina kino yalemwa okubeera gazetted akakiiko k'ebyokulonda. Kakati we twogerera nga Mathias Mpuuga yakoze ekitakoleka, yagenze mu kkooti n'atwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyonna ekya National Unity Platform ng'agamba nti Bobi Wine n'abamu ku bakulembeze ba NUP ekisooka bakuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Mathias Mpuuga y'agamba ekyokubiri, ebintu bingi ebikolebwa omuli emikolo, omuli okusalawo, kati ng'okumugoba ku bwa leader of opposition n'okumugoba ku bwa commissioner, nti ebintu bingi bikolebwa nga bikolebwa wabeeru w'amateeka, nti era tebiri mu mateeka. Mathias Mpuuga ategeeza ze zimu ku nsonga ze yawadde lwaki yataddeyo omusango ogwo nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tabeera ku ballot paper mu kalulu aka 2026. Mathias Mpuuga yataddeyo omusango mu kkooti ng'ayita mu bannamateeka tayagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kumulaba ng'ali ku ballot paper nga presidential candidate. Mathias Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka. Kati gwampuliriza genda mu comment section ombuulire, kati njagala kuwa details oyongere ogenda maaso n'okuba ng'otegeera ensonga eno okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Chief Reports official website. Wulira bwe bagamba Mpuuga Bobi Wine in legal battle for NUP presidency. Kyomukulu Mathias Mpuuga ali mu lutalo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwani oba ku ngeri gye bagenda okutambuza oba ku kalulu akajja ak'obwa president. Wuliriza Nyendo Mukungwe legislator Mathias Mpuuga Nsamba nti akiikirira abantu b'Ennyendo Mukungwe, omukulu Mathias Mpuuga Nsamba atutte has dragged the National Unity Platform president Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine to court seeking to ban him from running for presidency. Wulira bannange nti omusajja Honorable Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira abantu ba Nyendo Mukungwe addidde ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakuba embuga n'abakuba mu kkooti ng'ayagala kkooti ebaaninge His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga beetaba mu kalulu akagenda okuddako aka 2026. Mathias Mpuuga. Bobi Wine said at a press briefing held on Monday, January 6th,
2025 at NUP headquarters Makerere Kavule that he has been dragged to court by Mpuuga through the assistance of his personal assistant. Uliriza olunaku lwajjo twakuwadde amawulire mu mawulire twakuwadde speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabeeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya National Unity Platform n'ategeeza nti twafunye amawulire era tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu amanyirwa nga Mathias Mpuuga yatututte mu kooti era ng'ensonga ezatutwazizza mu kooti mbu tayagala twesimbewo, tayagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku ballot paper. Era ebibuuzo ne bijja, Mathias Mpuuga akolera ani? Kakati wano nga bagamba the NUP's president said they cannot hold elections for party chairmanship because they are still in court, noting that with or without the constitution they will proceed with their party activities. Mubimu ku bintu Mathias Mpuuga nga bwe nkugambye ng'akolera baakolera nga bw'olaba mu kifaananyi, Mathias Mpuuga ng'ategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform kikola activities nga teziri mu mateeka kubanga tekirina ssemateeka kwe kitambulira. Naye jjukira nakugambye nti ekibiina kino kyabagadda ssemateeka wabula baamulemesa ssemateeka baamulemesa okubeera ng'abeera gazetted oba ng'atongozebwa mu kakiiko k'ebyokulonda oba akakiiko akafuga ebyokulonda mu ggwanga, the Electoral Commission akakulemberwa Simon Byabakama, nti singa constitution eyo bamutongoza activities nyingi olwaleero ekibiina kya NUP zekitakola, singa batongoza ssemateeka waakyo kiba kigenda kutandika okukola activities ezo kubanga kibeera fule ng'ogyeko ekyokubeera nti kiri fule registered, wabula ne activities ezimu ziba zigenda kweyongerako. Kakati kigambibwa nti ekibiina kya NUP ssemateeka kwe kitambuliza emirimu gyakyo baagaana okubeera nga bamutongoza, wabula amawulire gaavaayo nga omu ku bantu abazze balemesa okulaba nga ssemateeka w'ekibiina kino atongozebwa yali deputy president w'ekibiina kino yennyini ow'ensonga za Buganda nga ye mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, nga yamyuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ng'ate bwe bakola pulaani ez'okutwala ensonga zino constitution w'ekibiina kino abeere ng'atongozebwa, wabula amawulire galaga nti ate Mathias Mpuuga yennyini eyali ng'emabega w'okulinnya mu nteekateeka ezo mu ngeri emu oba endala eyali eyinza okuba nga tesobola kumanyika bakulu mu kibiina kya National Unity Platform. Kakati n'amawulire gagenda ovaayo agalaga nti omukulu y'omu ku bali emabega waakyo. Kati olwaleero owulire ekiriwo, Mathias Mpuuga agamba nti ekibiina kino kikola activities nyingi nga teziri mu mateeka. Kati nze nga Mathias Mpuuga eyagobwa mu kibiina kya NUP, eyagobwa ku bwa leader of opposition, nga wetwogerera ne ku bwa commissioner yeeremezaako bweremeza, wabula yali yagobwa. Mathias Mpuuga simanyi oba aloopangaani, era ebbanga lyonna okuva we baggulawo ekibiina kyabwe emphasis n'amaanyi gonna baagateeka ku kibiina ekya National Unity Platform. Kakati wulira oluwaleero Mathias Mpuuga agenze mu kooti ng'ayita mu bannamateeka be nga bwe nkugambye, atutte ekibiina kya NUP, omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa okubeera nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti mu kalulu ka 2026, era singa kooti ejja neewa ensala yaayo ng'eri mu favor eya Mathias Mpuuga ne ttiimu ye, kitegeeza butegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba takkirizibwa kubeera nga yeesimbawo. Kakati ebyo mawulire gakyagenda maaso n'okuba nga gatambula, tugendagenda maaso naffe n'okuba nga ate twongera okusima n'okunoonyereza ku nsonga eno, tujja kwongera okubeera nga tugikuleetera buli weenaaba yeetaagisizza okuba nga tugikuleetera. Tova ku mukutu ogwa Redison TV, weebale kubanga okyagoberera najjo osinzira okuba nga gy'otulabira, tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubedda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.